Bebe Cool ajje. Ajanyumire. Muite baba Bebe Cool. Bebe Cool ajje. Nga big size Bebe Cool. Asi big size. Bebe Cool jangu. Bebe Cool muyimbi mulungi wa amaanyi wa linnya bebamu ku legendary naye ebyo bya big size sibimanyi nganze. Abalaba inzo kuba abawagizi beje bali eyo ngaga big size yes ne kunze nayo yo mukulu wange ate nawe mukulu wo no mukulu wange no is a big size kusaidi ya bala mu big size kati kusaidi yono omanyi mu family mbera mu abaana abemputu ngo mwana we champion wa performance kuchi no kakati balimu emitendera kati stage yencha champion wencha ye gravity itegeza ndi Olunaku just champion wa stage yencha ye gravity era mu basinga okuperforminga ayagala okakaza ndi gravity yabasinga wano jangu encholabe ani asinga inza asinga kadulacho nagamba gravity agambira gravity agambye Bebe Cool chaliwe of course sayinza musula onenga amanya amazima lwaji bala mutiyategese Bebe Cool ainechi Olunaku lwe buli omwe ayina Olunaku lwe bala mdosa ateka sendeze mu Bebe Cool no weekend yencha ya kali kino kibamulira bala mdosa ateka sendeze mu Bebe Cool chaliwe we mala gravity ngenda ku Bebe Cool tekisoboka tasobola mukola Nze mala gravity ngenda ku Bebe Cool tasobola Bebe Cool bala ngenda kola Bebe Cool tosobola nebo otegeka batani ya champion Gagamel encha nkuyita ojje nganze mutowo ku show ya muganda wono tasobola kujja kubama nyendo ngeri wantajisobola bino bilala so anyway byebyo to assurance nti walese stage ekyasinze obunene mu stage so amatala amapya watadde wo setting nanga mpya ne screen mpya era nga tulaba ebyemabega previously shows baddewo abayimbi babadde nga ku stage amatala ne gabaka amasayizi gabaka ne tubeerawo for about 30 minutes twalese screen gondi generators zilizolaba ziliko generator 2 era ngenda kwongerako ne generator endala 2 ziwere generator 4 nga emuwevaako tekitwala just 1 minute okuteekako endala so ezo generator tuzikoze ate ndese ne muganda wange oli mu mulengero oli bamuyita Elvis Sechans owa Silk Events naye mugambe jangu olabe ekibulamu tukitereeze n'agamba muganda wange kanziruka era alinye na boda alesewo ebye nalinya boda najja aze kulaba ekibulamu tukole ki tukitereeze so there is nothing that will go wrong just come naye sinze Katonda yes naye nga buli kimu nga we tulina omusumba kisabiddwa ate mu linnya lya Yesu buli kimu kijja kubeera kigenda bulungi mu maaso nga omusumba wabagambye ndi nabbi erinnya lyange lyava mu bannabbi nabbi ayagala mane naye ng'ate wayogera nnyo ekigambo kya Katonda yes nera n'olunaku olwaleero nebaza muganda wange gravity nebaza omwami balamu kyamazima bulijjo kuwulirizi ne abagala nebaza Katonda bannamawulire mu mwenna abaliwo ku lwa muganda waffe gravity amina njagala babulirako omusajja omuntu mwogeddeko bamuyita Balamu ali mu Bayibuli muno omusajja Balamu yali nabbi kabaka omu n'amugulirira nga yeka nabbi Isirayiri gwe yali ewuliriramu kabaka omu n'amugulirira n'amugamba genda olagule ekikolimo ku Isirayiri Balamu n'akwata sente ka bulungi njogera ku nabbi amina n'agenda eri eggwanga lya Isirayiri bwe yatandika okulagula ekikolimo yatandika bw'ati eggwanga eriyina omukisa eggwanga ery'amaanyi ko kabaka bane nagambye kulagula ekikolimo ekyawandiikibwa ne kigamba kwola ekikolimo ne kifuuka omukisa amina kati buli abadde ayogera ebigambo oyo gravity tali kino olwaleero buli kyonna kye babadde baagala omuteekako ekibi olunaku olwaleero n'olwenkya ne byonna ennaku n'ebiro n'ebiseera ebigenda okweyongera ekikolimo kifuuka omukisa amina nategere temujja kitegeera temujja kuba ngalo nze kanzeekubire mukama yebazibwe kale olunaku olwaleero tulina bingi bye tugenda kusaba okujjako okwebaza abalokole bwetu bwe tukola tumwebaza nti n'olwenkya luwedde amina olunaku lwa Saturday mukama tukwebaza nti teri nkuba togitonyeseza kutabula tukwebaza nti n'olunaku lwa leero saawundi n'ebirala byonna ebikyagenda mu maaso okutereezebwa webaza nti obikoze twebaza nti olunaku lw'enkya oleesa abantu bangi wano weebale kubanga obikoze
gw'omulungi ate omusumba omulungi twatandika naawe. Kabaka w'abakabaka gwayogera mu Yeremiya 29 olunyiriri olw'11 okutuuka ku lunyiriri olw'14 n'ogamba oyina ebiteeso ebirungi eriffe. You have good plans for us, plans to prosper, plans to overcome. Yabaffe oyogera mu Psalms 27 nti gwe ng'oli ku luuyi lwaffe ani anaatusinga, era tulangirira amaanyi go. Kubanga gw'oyogera nti you the Lord God Almighty who gives power and wisdom to make wealth, to make money. Amina. Ekyo kyogera mu Deuteronomy 8 okuva ku lunyiriri olw'17. Olunaku lwa leero taata obikoze, olunaku lw'enkya obikoze. Nkusaba oyongere okukwata ku buli muwagizi wa Gravity. Taata nga bwe twayogera nga tutandika conference eri nti music industry yeyokka gye tukyalinawo mu Uganda. Bannayuganda ffenna bwe tukuŋŋaana, ab'enzikiriza ezitali zimu, ebibiina ebyebufuzi ebitali bimu, ab'amawanga agatali gamu, ne tukuŋŋaana buli omu n'abeera wamu n'ayagala munne. Tuwe omukisa nga otukuŋŋaanyiza in a spirit of togetherness as Ugandans. Amina. I pray and pray, Father, your spirit of togetherness, your spirit of power, your spirit of peace, your spirit of love. As you speak in 1 Corinthians chapter 13, you spoke about love intensively. How I declare and declare, how I declare and decree, from today let the blessed call us blessed. Let those who are strong call us strong. Let those who are talented, choreographed, talented. Let those who are great in organizing call Mr. Balaam that indeed you great in organizing. Father, byonna tubisabye nga tukiriza nti gwatuukiriza byonna n'ebimu watuukiriza dda. Kampegano n'ebimu tetusabye nga bwe tusiina kusaba. Ne mu mannya g'Omwoyo Mutukuvu tukkiriza nti byonna obituwadde ne bye tusabye. Kitiibwa n'ettendo bikuddire ng'okola ebyekisa, ng'okola ebiddiza erinnya lyo ekitiibwa ku nsi ne mu ggulu ne tugamba nti amiina. Tubaniriza nnyo mwenna bannamawulire mwebale kujja okutuusa amawulire gano eri bannaffe. Twala omukisa guno nga mpita mu mmwe okusaasira family y'omugenzi Lady Grace wamu ne abayimbi baffe abafunye ebisago abali mu bulumi obw'amaanyi emulago. Nkubiriza Bannayuganda mwenna buli alina kyalina muddukirire family ezo eziri mu ddwaliro ate muddukirire ne family ya Lady Grace. Ku lwaffe ngenda kutikka obubaka omuyimbi wange Gravity agenda kutukiikirira kubanga tulina okusigala emabega nga tutegeka naye ye muna mukono muna Kyaggwe alina okugenda eKyaggwe okubagiza n'okuziika okwerekera mwannyina Lady Grace. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa ne alimpa n'abalala abalwadde bonna Katonda abawonye. That is all I need to say. Then ekirala show y'enkya tugikoze nga y'abantu ba wansi be ba VIP. So buli muntu wa wansi yenna twasalawo abalala basabe 5, 6, 7 sikyakufuna sente. Ne twagala kusanyusa Bannayuganda. So twasalawo show ne tugiteeka ku mutwalo gumu. Ate ne tuwa ne chance ababakozesa MTN nti babawaddeyo tiketi 10 ez'enkumi emeka. Ekigendererwa kyaffe ekyakulaba nti geto zonna zikiikirirwa mu show y'enkya. Abo abantu abalungi ababeera mu geto abatali babbi ba simu abatali babonja betwaniriza wano enkya. Babonjwa mugende mukola ebikola byammwe ebibi owalala. So ba VIP enkya basasula mutwalo. Ab'embuto ennene olw'okuba nti balwala space y'abantu 2 bo bajja kusasula emitwalo emeka? 3. Betuyita tutera okuyita ba VIP kati abo bantu ba wansi kati. Era bo tujja bawulamu mmwe ab'omutwalo ba VIP. Tujja bawo butebe batule eri baleme tusemberera ba VIP tulina kuyimirira, tulina kwetaaya, tulina okumalako ekisaawe kyonna. So show ya Gravity twagiteekamu obukadde 208 era nze nkikakasa Katonda nti bujja kudda. Ne bwe batebuze tujja kuba tukoze statement nti Gravity is one of the greatest mu Uganda kati is a promising talent. Gravity oyina emyaka emeka? Kyali kito. Kine emyaka emeka? Ni muto, ni myaka emeka? Kyali muto. Olinga emeka? N'emyaka 29. 29. So ono mwana muto mujje mu mwagira abali wansi wa 3 mwaba basinga okujuza ekisaawe kino. N'abazadde mwabali eyo ba muzeeyi Museveni n'abalala namwe tujja bategekerawe musobola okutuula. Mujje mwagire bazukulu bamwe ne batabanyi bamwe nga bakola ki nga bayimba show. Show y'enkya si ya byabufuzi.
Chovala anagambye Gravity nti ita mukulu wo Bobby Wine ajene basi y'abawagizi. Oyitane mukulu wo Bebe Cool ajene basi y'abawagizi okuva ekiwatule. Yitane mukulu wo mulala ababeera side zeeyo ba ragadi nabo bajene basi zaki z'abawagizi tujje tunyumirwe. Ate mukulu we Chameleon. Wadembe okuyita buli gwayagala. Ne muzeeyise batasobola omuyita jajjawe. Yes. Eno show ya buli omu. Ya buli omu. Tekuliko ani buli omu ayanirizibwa buli muyimbi, buli muntu wa kitiibwa, buli ghetto youth, buli omu ajje olunaku lwanca. Yeah. Stage gye tukoze eno tetugikolangako wano. Ye stage esinga obunene kati mu Uganda. Tugikoledde mukulu Gravity. N'amataala agamu gava mu buveera. Twagala banaalaba shene enkya. Bagambe nti wabula abasajja mwe mutegeka. Mututamye okutegeka obulungi. Bala ngojeko bwaguuga wa stage n'ebintu ebipya byosaba okuludda olunaku lwaleero. Kyanjawulo ki ekiri mu show ngojeko ne music. Tulinayo fireworks ku ssaawa 3 ez'ekiro. Abalina obulwadde bw'omutima muyingire ku 3 kitundu. Abalina nti ekintu ekyatika osobola okuwulira bubi kubanga tugenda kuba fireworks okumala ddaka 40. Zirimu linnya ki? Lirimu Gravity, lirimu Balamu yasinga, lirimu Gravity is the biggest. Lirimu lijja kubeeramu buli omu kumwe nja actually omwana wa fireworks walingena mugamba muwandikayo list za mwezi amanya. Buli omu alabikeko at least bagambe Alex Spark Mujabamu nasanana. Ye nasanana. Ne ambassador wa nasanana nayo wali. So nebaza pastor asabide omukolo guno. So mwenna tubagamba ntujja kugulawo saawa 4 ku macha. Abavudde wala mujenga bukyali ebyokunywa n'ebyokulya bya kusambisa bigere si bya bwerere abayina ebisawo ebinene bye mutambula nayo mbegayirire temujja nabyo bo iPhone Gravity yantegezaako nti abaana be babwetaaga naye mugambye nti kuluno bayinza obutafunayo wadde kamu olwa security gye tugenda okukola wano muntu ku muntu so I pray for you all. I welcome you all tomorrow. Come we join our young brother, come we celebrate with him. He's 29 years, but he's the greatest. He has the greatest hit now. Nyameta ina gumba. Bala nyameta limu gumba jimanyi. Nyameta limu gumba, it's one of the best meat. It is yellow and red. It is one of the best meat. Actually, it's meat that you can equal to salmon fish. Abakadenga bagati balumanyi tebagirabanga. Jeri nungi nnyo kubanga nze ntera nnyo okugitemesa. Naye ono agirya ono buli lunaku namugamba ajja kulwala amagulu. Ate bannange ekirala eno ekyagenda ogisubwa ogenda subwa ebintu bingi sibasuddi ya mumba yita mujje naye ebintu byetegese bingi nnyo n'omukulu ono Wembule tugenda bako Wembule mumulaba tugenda bako balagemu soko balagemu omulaba Wembule omulaba Wembule tugenda bako omulaba Wembule mumulaba tugenda bako si kuyimba buyimbi naye nga tubasanyusa tubamaleko stress mbalayirira eno kyo tebangawo si kusudiya eno kyo tebangawo blood tekibanga abantu bade bakola shonga za sente nyingi njya tubakolerera ekintu nga tuddamu basa emitwalo 5 okuyingira ngoli na 5 nga musobola zisasula bulungi ngenda bawe ekisinga kyemutalabanga nako kino kigenda kuba abayimbi ba CD bajja keera okuyimba emmeri ekyemisana abantu bebake bulungi so bajja kubayimbira live etandika ekiro lujja kuba lukoba ku lukoba takoze rihaso y'omwezi talinya ku stage kyovola bantu bulijjo mubadde mulaba abayimba nti baflatinga sinza abeera ategese kati kulono anategese ate nategese ne champion wa performance. This young man is talented and this Wembula as well. Oshimanyi Wembula asobola okuyimiriza omuto wansi n'ateeka amagulu agulu bawakana kibalage byonna biragire wano enja Wembula agenda kukola buli kimu yeah man nateranso bayirwamu akantu ako twabagambye so anasuwa kiri gy'oli Gravity Bebe Cool muyite mukulu wange oyo Bebe Cool mukulu wange Bebe Cool ajje ajanyumire muyite baba Bebe Cool Bebe Cool ajje nga big size Bebe Cool asi big size Bebe Cool jangu Bebe Cool muyimbi mulungi wa amaanyi wa linnya bebamu ku legendary naye
ebyo ebya big size sibimanyi nganze abalala bayinza okuba abawagizi bwe bali eyo ng'agamba big size yes ne kunze nayo yo mukulu wange ate nawe mukulu wo no mukulu wange no is a big size ku side ya balamu big size kati ku side yono omanyi mu family mbeeramu abaana ab'emputu ng'omwana we champion wa performance kuki no kakati balimu emitendera kati stage yencha champion wencha ye gravity itegeeza ndi wa Olunaku just champion wa stage yencha ye gravity era mu basinga okuperforminga ayagala okakaza ndi gravity yabasinga wano jangu enkyolabe ani asinga inza asinga kadulacho nagamba gravity agambira gravity agambye bebe kulu kyaliwe of course ayinza musuula onenga amanya amazima lwaki bala mutyategese bebe kulu ayina olunaku lwe buli omu ayina olunaku lwe bala mutasa ateeka sente ze mu bebe kulu weekend yencha kali kino kibabuulira bala mutasa ateeka sente ze mu bebe kulu kyaliwe wemala gravity ngenda ku bebe kulu tekisoboka tasobola mukola nze mala gravity ngenda ku bebe kulu tasobola bebe kulu bala ngenda kola bebe kulu tosobola newe otegeka batani champion Gargamel encha nkuyita ojje nganze mutowo ku show ya muganda wono tasobola kujja kuba amanye endongo eri wano tagisobola bino birala so anyway byebyo mpya ne screen mpya era nga tulaba ebyemabega previously shows baddewo abayimbi babadde nga ku stage amatala ne gabbako amasayizi gabbako ne tubeerawo for about 30 minutes twalese screen gondi generator ziri zolaba ziriko generator 2 era ngenda kwongerako ne generator endala 2 ziwere generator 4 nga emu evaako tekitwala just 1 minute okuteekako endala so ezo generator tuzikoze ate ndese ne muganda wange oli mu mulengero oli bamuyita Elvis Sechands owa Silk Events naye mugambe jangu olabe ekibulamu tukitereeze n'agamba muganda wange kanziruka era alinye na boda alesewo ebye nalinya boda najja aze kulaba ekibulamu tukole ki tukitereeze so there is nothing that will go wrong just come naye sinze Katonda yes naye nga buli kimu nga we tulina omusumba kisabiddwa ate mu linnya lya Yesu buli kimu kijja kubeera kigenda bulungi mu maaso nga omusumba wabagambye ndi nabbi erinnya lyange lyava mu bannabbi nabbi ayagala mane naye ng'ate wayogera nnyo ekigambo kya Katonda yes tewabeera watulingiza nakomera ennyama zagala za nsonga